BBS Terefayina mbalamusizaako mwasuze mutya musibye mutya n'abalala musule bulungi okusinziira ku kitundu ky'ensi gy'osinziira. Kadumu Kasasozi musajja wa Kabaka owedda okuba wano Mityana musingi wa Mugwera Ssaabagabo wa Buganda. Zimba ensi yo ng'otunula gye tuba ne gye tugenda buli lwa mukaaga essaawa zino bwe tuti bwe tubeera ne tukubaganye ku birowoozo ne tubaako amagezi ge tusala ne tutema empenda ku lw'obulungi bwa Uganda. Ne bannange abo bafunye omukisa okukiikirira mmwe oba okukiikirira endowooza zammwe n'endowooza zaabwe nga bwe balaba ebintu byanditambudde ku lw'obulungi bwa nnyaffe Uganda. Weebaze Mukama Katonda ayise mu wiiki obulungi ate naawe agiyiseemu obwo bitoggwamu ssuubi weekwasa Mukama Katonda gwayiseemu obulungi sabira ku banno nabo bafune ku ssanyu ly'ofuniddemu. Nsooka okusaasira abafuniddemu ebizibu naddala abafiiriddwa. Bangi abafiiriddwa, abalwaziza, abafunye obubenje n'ebizibu eby'enjawulo. Mpozi n'okusabira ennyo abazadde abaana bazzeeyo ku masomero. Nja kukoonako ku batonotono. Kuba tuvuddeko ndooza kankooneko bantu babiri bakiikirire ffenna abafiiriddwa baffe. Nja kusooka Honorable Maria Kiwanuka wiiki eyo kaŋŋamba omwezi guno tegutambudde bulungi. Mwezi guli yaziika sengaawe Honorable Rhoda Kalema kati ate yaziise mutabani we eyafiira mu America. Mujjukira omwana gwe baagaye wa myaka 34 muvubuka abadde akamaliriza okusoma bw'ati naye mu kiseera kitono nnyo oyo gw'olabye ayita waawo eyo naye oli gw'olabye ye yatutte obubaka bw'embuga Oweekitiibwa Ahmad Lwasa ng'atuusa obubaka bw'embuga naye ng'omwana myaka 34 ng'amaze ne masters degree abadde mu America eyo. Gamba wane tusaasira abantu babiri Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa n'Oweekitiibwa Honorable Maria Kiwanuka. Yoyo ekifaananyi ky'olaba ye mwana oyo ku myaka 34 bagamba baasanga mu nju ye banne balaba ku mulimu talabika bagenda nga bawulira TV mweri mu nju nga yasirikidde mu ntebe bw'ati yali alina sports nga ffe abanyumirwa ku mupiira yali alina muzannyo gwalabanga TV kweri eraga omuzannyo naye nga y'omuntu yasirise kwakikangabwa bwe kityo tubasaasira nnyo. Omulala munzikirize mawulire ga nnaku okuva waffe Mityana.